Bana Uganda nga etuze tubigira nabagamba ebintu bino bigenda tambula nga wetubibala nga wetubibala bigenda okutambula. Olutalo lubaluseewo mu ggwanga lya Congo. Olutalo lubaluseewo mu ggwanga lya Congo. Naye olutalo luno si lwaba M23 na Congo nedda. Si lwa Rwanda na Congo nedda. Olutalo luli wakati wa China. Wakati wa China. Nkiddamu. Olutalo luli wakati wa China. Kampani z'aba China ne America. Navudde kuki. Nabagamba. Akasajja ako mukalabe Uganda. Era mubeerawo ne mugamba banange Museveni atufuze biki bikyagenda kubaka nakugaa gwatamanyi kyogenda kukola. Naye onayiga ekintu kyogenda okukola. Respect basoja bwenna mwena abataddewo embeera mu kalulu k'abavubuka. Ekyo kye tugendako. Abakongo ebataddewo embeera. Omukongo takyalwana. Omukongo kati yabalese bakola ekibeekube. Kati kandu bavire ku ntono. Omanyi obikola kiro ne tubiraba emisana. Okitegeera. Abafumbo ensonga ezibazaza omwana bazikola kiro tugenda okulanga olubuto lugezze emisana. Omwami oyo Museveni yajja n'anona ssente mu ggwanga lya Uganda muzayisibwa mu parliament ezigenda okuzimba enguudo ewa Congo. Okitegeera ekintu ekyo. Munnange kambabbireko ssente ezo Museveni njagala mujjukire ssente ezo yazitwalira byali biseera byani bya Joseph Kabila. Joseph Kabila Museveni ne Kagame be bamuteeka ku bukulembeze bwa Congo. Okitegeera ekyo. Ssente ezo diiru eyo Museveni gye yasayininga diiru yalimu aba China. Diiru eyo bagiyita investment for minerals. Gye basayininga diiru eyo yalimu Kagame, yalimu Museveni, yalimu ne Joseph Kabila. Museveni okujjayo mu Uganda abagambe nti yagenda okuzimba enguudo mu ggwanga lya Congo. Yali alimba. Yali asibye ekikookolo ng'akisiba Abamerika. Okitegeera ekintu ekyo ng'akisiba Abamerika. Nayongeza obuyeekera nabagamba bano ba communist bo bakolera mu buyeekera mwe bakolera enso mutabeera mirembe mwe bakolera ekyo nakibagamba nti gwe munna Uganda kuluno tulina okuluma n'ogwa waggulu obutagenda mu buyeekera w'abano ensonga lwaki ba communist bano bawagira Muhoozi Kainerugaba bawagira Ibrahim Traore bo bukulembeze bwawe bwa mundu kubanga bakimanyi nti ono omuntu azze ne mundu obeera ne bargaining chip ne ba capitalist bano basookanga okukikola bano ba democrats ne bagenda okulaba ng'ebintu tebikola kite bibakolera baali bavudde ku nnono deni ne baddayo ku nnono yaabwe nti bayita mu bantu. Okitegeera ekintu ekyo. Omwami oyo atwala aba China abakola diiru ne Congo under Joseph Kabila kubanga be baali bamutadde ku ntebe. Kakati Tshisekedi bulijjo ngamba game eno yagibala atya. Kumbe Tshisekedi ye ekintu kye yakoze just reverse yagiriversinze. Kati atenga Omumerika yamwagala mujjukire nabagamba Omumerika ono tasobola kujja direct mbu alwane tasobola. Kati kyayina okukola ayina okufunira alternating opponent kasita amala okufunira alternating opponent owedde. Abantu bano beefuula nti bebabidde Tshisekedi akalulu kumbe yali decoy Omumerika gye yali abateze okusobola okufuna dominance mu ggwanga lya Congo. Okitegeera Tshisekedi move zonna yali azimanyi. Zonna yali azimanyi. Naye nga Tshisekedi tebasobola kumukkiriza kulwanira maje yensonga lwaki bino ebintu bino byo sinakakasa report eno sinagimalayo nembadde lino balira olutalo luno. Tshisekedi ne bamugamba ddeyo mu bantu kyova olaba yasitula abantu ne beekalakasa naye already kyamuyama nti yali alina military wing already ey'abawazalendo bano abakongo abasalawo okukola ki okukwata emmundu then natinkulaba oku media n'abaali ebweru ne batandika okukola ki okwekalakasa nga balaze nti akomawowa mu people power kubanga bo baali baagala kudda ku nnono. Munnange Omumerika olwamaze okusayininga diiru n'agamba kati China ebirombembu ebimu we biri already baali babikola ddamu agreement. Museveni yagirimu agreement, Kagame yagirimu ne Joseph Kabila. Era ebimu kubigenda okukubya Joseph Kabila entandaalo byebyo be basiikula obuyeekera bwa M23 akabinja ako okusazaamu agreement gye baali bakoze eki gye baali bakkiriza balyoke bagiyite March 23. Yo M23 bulijja batagimanyi erinnya eryo lya initiatingibwa Museveni ne Kagame nga bava ku ndagaano gye baali basayinize mu Rwanda under Laurent Kabila. Museveni ekyabatisa Laurent Kabila kukwata Congo kugiteeka mikono gya mu China era mu Uganda okulimba yabasaba ekiwanyi nti bagenda kukola nguudo. Sente yazibba bubbi eze Uganda naye nga ayagala kukola Chinese dominance mu ggwanga erya Congo. Bibino wano byenjogera. Nabagamba imwe bemba munoonyewo okukwata mujja kwata mwana wa nnyoko sinze kubanze byenjogera byonna biriko evidence
bino byenjogera. China ekugamba investment for minerals, America egamba security for minerals. Then America eyagala esinzire Congo okusobola okweddiza neki nabagambye America esibira mu Uganda awo. Waliwe yazze emisango mu ggwanga lya Congo, yazze emisango mu ggwanga lya Somalia, yazze emisango mu ggwanga lya South Sudan, yazizze emisango mu ggwanga lya Central African Republic. Waliwo criminal gwe muine Uganda awo. Naye abeefuuliddeko wakabi. Kyobola banaamanyi gatati nabadde neebuuza. Kibalama yagenze n'atulopa mu kkooti. Lwaki tebaleese magye kulemesa delegate conference yaffe? Mutandise okunafuwa. Nakugamba abantu bootinkuula. Tobategeera nze ne nkugamba nti ffe bannansi tetuli ku side yo. Kati bagenda kukuba. Ebyotandise okuwoza mbu bannange ife tuve mu bakolonialisti baagala kutubba ne kagenda ne kekubisa n'ekifaananyi ku gold ne kasasula babulooga aba Nigeria mu bapromoting mbu Uganda ezudde gold wa trillion 12 mukulu oyo gold waffe tumumanyi wadda. Kati bagenda ino ripoti wano bagenda bakubira embuzi eyo mutegera bagenda bakubira embuzi eyo. Kati Kagame jukira deal bagenda gisayininga ddi guno omwezi we balina okusayininga deal eyo. Kagame bamugambye batya wano bino si byange bya America sinza byogera bya America. Era Museveni obo yagala okumbuza je mbijja zizino wano links nawe genda yo byesomere nze mbinyonyola bana Uganda babitegeere. Kasajja gwe ensiriwaza gyo badde otusiriwazaamu nga weeyito w'ekitalo naye nga toyina kyoli oli kiyenje buyenje. Olaba kati Kagame bamugamba je amajege najja y'amajje agali mu Goma najjayo n'amajje agali mu Walikale n'aleka y'amajje agali mu Bukavu yesemberedde ki yesemberedde Rwanda. Kati mbwaga amajje agaleka for security purpose mugabera mu America amugambi nga ituna signinga deal kwata amajje ago gonna ogajje ogazze Rwanda tetugagalawo. Okitegere ekintu ekyo bamugambye amajje ago nga tetuna signinga deal gajjeewo gonna woba oganye teri ku signinga peace deal tugenda kukuba. Okitegera tugenda kukuba ogajjeewo ku mpaka deal eyengedde essaawa yonna tugenda kusayininga deal. Ate n'ekirala trick gye baakoze abasiru wano jukira meeting y'omu America Kagame mwali M23 mweri n'eggwanga lya DRC mweriri naye ate baatadde alternating meeting endala ate eri mu ggwanga lya Qatar eri wakati wa M23 ne government eri wakati wa M23 ne government nabagamba buno bukyali bwefuula obugezi naye gwe weepankirako mugezi muzibu. Okitegera ekintu ekyo meeting ziri bbiri bano bagenda kubeera mu emu naye bagambye okusayininga eno balina okubeera nga bakoze eki balina okubanga bavudde mu ggwanga lya Congo completely. Kakati bino babadde nga bateesambu kati M23 mukole bwe muti M23 bagikutte ebyayo byekkata. Okitegera ebyayo byekkata kati basange ebyama ebyabadde ekkata nga bisaze ne bigenda e Rwanda oba e Uganda bigende mujja kwogerania bitutteyo mwogere n'ensonga lwaki mubitwalayo bagenda bakubira embwa. Masadi Boris ono nabagamba yajja ku nsonga eri serious era we yave Congo yajja Uganda. Masadi Boris we yave Congo yajja Uganda naye kakati essaawa eno tulaba European Union yeetala ahead of 2026 polls. Bakugamba ahead of 2026 polls muna Uganda America European Union bonna bagamba akalulu ka 2026 kalina kubeera free and fair. What is your role? Ogenda kukalonda, ogenda kukakuuma, ogenda kukabanja. Senga akabba naye ffe tugamba alina okukalangiriranga we kali waagaana gwe kuba ndulu just ogenda kwekubira ndulu ng'Abakongo we baakoze. Kati Abakongo bazze ebbali. Omumerika agamba China ogenda fuluma wano. Omuchina agamba nange nasayininga deal ezaki nasayininga deal n'eggwanga lya Congo nange nina contract zange yamugambye bassebo ebyo tetubibala fo okugaba bano security temwina kubeerawo. Kakati Lord ezzeyo ku Museveni ne Kagame bibaleeta Abachina bano nga bakakasiza nti ekintu kyo kiwedde tukirina. Kakati nakugamba zino states zozanyirako mukulu nabagambirawo bati mwine emputtu nene kyovula mwakwata wa advisor ne mubuwa Kenza ataasoma ne full figure ne balamu nabagamba nti police zino ze muzanyiramu zisiza abantu bangi. Ssekabaka Mwanga yafa, Daudi Chwa, Kabalega ne Muteso w'okubiri. Who are you Museveni atayina nabijja mu Uganda? Okitegera ekintu ekyo kakati mwe mumanyi muna Uganda protest vote tujjako
Yes, alright. Oli ku Yugi Updates TV kusinzo bango tuliriza era we bali nnyo kwekumira ku mayengo gano. Batumiddeko mwenna abagenda maaso n'okutega Yugi Updates TV. Wabula gwe atannatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo tugenda kuba nga tukomawo mwera basigala kwongerezaako okwo